Gwe Ghetto Kids, gwe Kapiripiti, gwani byonna gwe. Byonna nze Godfather w'amazina naawe. Tukulabe eno wa Kenzo, wa Kapiripiti, wa Ghetto Kids, bonna mikwano gyo. Bonna omanyi Katonda ensi erimu bamalayika. Osogedde bakaba bamalayika oba n'abatume babeera bantu nga ffe. Osogedde kyogamba bulijjo olimu eddiini. Omusajja musiraamu nnyo era nze Musa bamuyita Moses, omusajja musiraamu nnyo. Osogedde ati musajja muganda. So kati ensi egira bamalayika bagira mu bantu nga bawembule. Yina mutonda mu nsi eno nga yalina okuba amatabi g'okuyamba abasigadde naye wataba mugagga yabeera mugagga ku mutima. Sooka otubuulire ku byenju byakomawo tokyazimba. Enju nazimba ke kali ketwalaba oba kati kuba kwe kalina yange nze yange kyomanya mbeeramu n'empowa akwera kisantu gyongerako mu maaso awo jajjongerako era nkyalinoonyamu ku majja nga tugenda gafuna twongereko mu maaso awo. Kati mwabaana group yo n'abaana bo tusuubira ddi okubakolerayo charity oba okubakolerayo show kuba totegekangako. Nategekako abategeka ku kyalo okutegeka ekintu ekyene ekyensi yonna nategeka kajjansi eyo Ntebe Road gye banzaala mwana nga nange maaso awo nategekako show ey'amaanyi ennene ng'abantu abandi bakolaki bakiteeka ajja kuba si yakusonda ssente si yakolaki naye nga okyogamba oyina ezizo sijja ate kukaaba essaawa zano tuli mu kuyamba Ghetto Kids ali nange nveeyo nkaabe nga nze njoke. Osogedde tuli mu kuyamba essaawa zino nze nyinamu ezange ezimala. Osogedde naye ate sina ziyamba balala. Osogedde naye ate era wenfuna endala nsobola oyamba balala. Batugambye gwatera okubeererawo Kapiripiti manager bw'alemerera gwayingirawo sitole ekyeyo. Nze bwentyo nze bikola byonna nyingirawo nenyamba abaana bonna si Kapiripiti bokka balooya w'abato tolimu bamuta Kapiripiti omubaya gatambasada yamaani balooya w'abato wete w'abato omubi omubaya. So bonna abaana bato bamanyi kuti bantu bakulu tulina bayamba. Osogedde oba oyina oba osobola. Osogedde kuba bantu bangi nyo balina naye nga era tasina mutima ogwo. You understand? Yamaani. Manager olunaku tululabye nga lugenda mu maaso weya nti okoze conference abaana bona obalaze mu kumpewo ansuubire nti be batuufu. Abaana bebo batuufu ate waliwo mutalabye nga nti ebiseera ebisinga ndaga nnyo baana bakola ki abazina abapafominga naye nga nti waliwo mutakola ki mutalabangako kati bendibalaza abo beba performance abazina yenyabo olunaku olwo ensonga egenda mu maaso mugamba nti mukunganya ssente zanju gavumenti yabawa ssente abantu babateranga ssente ku masimu gammwe si we kiri ne mukunganya ezaali ku akawunti nazo zagendayo still nawe tezinavaayo kyogamba abantu tebabaagala abantu kinoomu basobola bali bukadde 3,100 ekituleze ssente zetwafunamu then parliament ku account tekwagendako ssente tewali muntu yasendera ku account ssente tewali yadde ekikumi. Then ebintu bya parliament yetusobeza ssente era ne bansaba account number ne bakkiriza nti bagenda zitema ku musaala gwaki bamemba of parliament naye ssente tezina bakola ki kutuuka kuvaayo so tuzirinze tezinavaayo kama mulungi tujja batuzibati tuzifuna kubanga bina byakola ki yawula naye obulamu bwa shene bagamba lubalembera nga n'ebirokookoze eki otadde twalowooza nti abantu basobola okuyamba atleast notaddewo sheno nti ne batuyamba nga bebanyumirwa nti waliyo 20% abaana bano balina okudda ku masomero nti embeera 2019 tebadde nki tebadde nnungi emotoka yaffe twali twagitunda okusasula ku ki kunju kati enaku zino abaana bagenda kusomera bagendera mu ki mu mmotoka kati ebyo twagala okweterezaamu nti sente zinavaamu ziddoomu ali nekirala toyagadde nti akasente akamu kokko kanavaamu nti omugenzi Alex mujjukira bulungi twagala bazadde ba tisi tubakoleyo kaki tubagulireyo nekamuka poloti tuzimbemu enzibiro eginaaba ebiri naye nga mmanyi nga tuli ffenna abawagizi baffe ne bannayuganda mwenna tusobola okimekinga ng'ennaku za mwezi 2 mwezi 25 January tufudde mu site nga muzimu
Alex mwami mwagala nnyo era n'ebintu ebisinga Alex yatusobozesa okubitwa ebiriwo olunaku olwayo so yensonga lwaki twakoze sheno olunaku emyaka gibadde gigenderedde mwakajjukira nti mutekeke esho mujjukire ne Alex oba ebiseera ebisinga kibaddengawo kiri mu plan era mama Alex tubaddenga tumukolera ebintu ebyenjawulo nga era sente yetufuna tumukola ki tumutwayo netwalowoozezza nti kino ekikulu kyetukoze ng'omuntu amanyi nti najja kuyamba segera kyetwakozeewo tulabe nti nno tukikola naye tusigamba mbuno twakajjukira kati ebbanga litubadde tujjukira era tubadde tuyamba famire netusalawo nti this time kikiseera tulisi tubakolereyo akaki ekintu ekyenjawulo kive mu kubawa sente wabula tukole ennyumba tugizimbe tugirage abantu nti ennyumba ye etukoledde mama wa Ali oludde ogenda bweru abaana bano batwala bweru kiki kyoyenyumiikirizaamu kyebafunyeemu ng'olaba nti ddala kino kyebasobola okwenyumikiriza mu dance hall mu dance abaana bano one benyumiriza nti nno ffe geto pin tetusinga ofokasingako kwe kusoma nti nno bano abaana sente zisinga tubaweera kuba bakola ki basoma fe tetubasasula sukulu tetubasasula nti nno omwana we agendera ku sho oluvaayo tumuwe sente nedda omwana sente tugenda ne tukola tumusasulira school fees tumuwa ebyokulya tumulwambaza tumujjanjaba tumugulira engoye ebintu byetusinga okukola ebweru bafunyemu emikwano gyabwe kati for example Patricia sikamaca nemugulira essimu omuntu faani we ali ebweru yakwata namugulira ki namugulira essimu kitegeeza nti nno bafunamu emikwano egyenjawulo bwe tuba tuvudde waliwo ebintu byebafuna oluusi nakwata na sente nazitwala neziyamba muki neziyamba muzadde we aye n'abazadde bennyini tubako omutima gwe tukola ki bwe tufunayo nga tulinawo akasente ne tubatwalira netubawaayo kyetuba tukoze ki kyetuba tusobodde naye nti nekirala nti waliwo sente zetwakola ebweru omwana oyo alisapose zifuna nga wezeza emyaka 18 so ziriku bagita child trust fund ezo sente zebakola mwanika zebakola mu Teen's Choice Award ku BET ne Jimmy Fallon Show ezo sente balina ziwa mwana ng'akoze eki ng'akuze kyogamba ku baana boolina tiwali aweza emyaka 18 tulina omwana omu yawezeza emyaka 18 bamuyita Kokodde era tupulaninga kuba twagala kugenda bweru processinga sente ezo abeere ng'akola ki abawagizi bo abawagizi bange bwena abawagira Patricia abawagira Ghetto Kids nze kyokka kyokesa weno olunaku lwaleero kyembagamba mbayitanga ennaku z'omwezi 25 January ku Freedom City bambi mujje mutuwagire okuyingira omutwalo gumu bweguti VIP emitwalo 2 tebo waliwo ne tebo yakakadde kamwe emitwalo 5 okusinzira buli omu kyaba alina bambi mujje mutuwagire mujje mutubeererewo mujje mutuulage samula mujje muyambe nti ogenda yamba ng'ate ng'oli mwalimu atugamba nti mugenda kuyimba ku show ya Spice mugenda kuzina ku show ya Spice nga tetwabalabayo twalina okuperforminga ku show ya Spice eya 17 nti twagendanga walaba nti wali abantu bangi wali akanyigo kangi n'abayimbi baali bangi olunaku olwo ate naffe twali tubakolako bu interviews netugamba nti tuyinza oba tusobola obutakimeka nga 17 naye show zonna zabadde nazo endala emikono ejjinja embarara yonna tugenda beera era waliwo ezimu zetwakola zejjinja wabaddewo jjinja wabaddewo nemikono zonna tubaddeko subire n'embalala mugenda embalala tujja genda inshallah mukama wabatuwadde obulamu why not tumirako mami bo ntumirako mama wange omulungi ndagirwe Justin Mumbejja ne taata wange Sepijo John ne baganda bange mwenna I love you so much